Abakungu ab'enjawulo okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'ensoma mu ggwanga lyattu Uganda bategeezezza bannamawulire olwaleero ng'ebyetaagisa okutwala curriculum empya mu maaso Parliament bye yabasaba ebimu byawedde gamba nga ebitabo eby'okutambulirako mu kusomesa. Bano era bagamba nti okukola obulungi emirimu gyabwe beetaagayo obuwumbi bwa siringi za kuno 29. Bino bibadde wali ku ssengejero ly'amawulire wano mu Kampala. Ebyo ebimu Paalamenti y'eggwanga bye yali yeetaaga ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsoma wano ki National Curriculum Development Center okukola olwo nno ensoma empya eya siniya esooka egende mu maaso. Ssaabawandiisi w'ekitongole kino Grace Baguma agamba nti ebimu ku bintu ng'ebitabo ebigenda okugobererwa mu nsoma eno empya ebimu byatuuse dda mu masomero ssaako n'abasomesa 200 baatendekeddwa okutwala enkola eno mu maaso. Kakatuffe we are still working with them aba Parliament okutereeza bye baatugamba n'ebirala ebye baatugamba era nga bwe nayogedde dda twabitegeezezaako okubitereeza ebyokusomesa abasomesa n'okulaba nti ebitabo bigenda. Parliament etuwabula amateeka gate gava eri mu amu endala ya government. Parliament ye ewa okubawula ng'amateeka nga constitution bwegamba section 111. Essomo ly'obulimi n'obulunzi liyita agriculture bagumiza bannayuganda nti amasomero agali mu kibuga baakubafunira ebifo abayizi we banaasomeranga. Baguma annyonnyodde ng'ensoma ebaddewo bwe yali yaggwa ku mulembe anti abafuzi b'amatwale be baagiteekawo nga balina ebigendererwa byabwe eby'okukola mu ofiisi wokka. Currently the world is talking about fourth industrial revolution. Many emerging issues that are coming, the recent one may be the locusts, because the curriculum developer has the ears on the ground that any emerging issue should be captured and the children learn it. And that's one of the bases why curricula is reviewed regularly and ideally in developed countries every 5 years. Ensi ezaakulaakulana edda buli luvannyuma lwa myaka 5 bakyusa ensoma nga kino bakikola basobole okutambula n'omulembe. Kati kye baagala kwe kulaba nti omwana asoma ekintu ky'asobola okussa mu nkola ng'afulumya essomero basobole okuvuganya mu katale k'emirimu nga kino kyakukendeeza ku mugugu gwe babadde batikka omwana eri obwongo bwe. Singa oba onsomesezza ku byakulunda oba kantwale ku by'ettaka, twagala omwana okumubuuza ekibuuzo nti singa obadde ng'oli mu kitundu ng'ekya kyotera amazzi gayanjadde wonna wonna onootuteekerateekera tya ekinnya ekyo ebyennyanja mwe birundirwa. Obuwumbi bwa siringi za Uganda 143 bwe bwetaagisibwa mu bbanga ery'emyaka 5. Kati lwe twogerera balinawo obuwumbi 10 ze bali mu kukozesaako nga mu kiseera kino beetaagayo obuwumbi obulala 29 basobole okutambuza obulungi eby'ensoma. Sente gavumenti tugyebaza kubanga yatuwadde sente ez'okutandikirako era twatandise ne sente ezo kukulaba nga mu Novemba w'omwaka oguwedde ebitabo bya syllabus zagenda mu masomero gonna tetwabagamba ku bye transporting ne tubitransporting ne tubituusa we bali na bino ebitabo byetwandisike gavumenti yatuwadde sente ez'okuprinting ebitabo bino nabyo. Ensoma empya egenda kutandikira ku siniya esooka ey'omwaka guno. Luganda Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu.